So pick video. We take out. Baga anti Chameleone number 1 we take out. Baloza nabbo bululu. Kati tuddemu tulonde buki? Mugabire principle ayongeremu amaanyi. Kyengezako bagamba tumanyi nabasinga nakola naawe tudde buki? N'abayimbi abato bagambe nabo batandike. Nze ngenda kutandika next week in music. Tutandike race enki olwo tufune enki enamba mube mu big 3 basatu nedda tuddeyo buto ground level. Kati gamba buli ayimba ajjeyo ki esuuti ye buli omu ajjeyo fena twambalagane tufune enamba buki ebyogamba tulinyirira abayimbi tubawa namba sima big 1 big 2 big 3 gamba big 1 ogane big 2 ne big 3 ne big 100 ntitwazeeyo buli yali ayimbyeko kirungi number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 kati bagambe tusimule ka disiki yako biri bigwe tutandike nowekalamu gyakole ki atandike nowekajjansa akole ki nowekihulwa atakole ki oluvannyuma next yako Easter mutubuli yali number 1 number 2 number 3 number 4 gwe just kyoba okola gwe yimba onsinge abantu bwe bajja okusalawo ate bino ebintu babijjemu gamba nti nze asinga abantu munange bebagamba ne reality yeeraga okitegedde so temwetekako pressure bannanga abo mbadde nga nvuganyanga nabo emyaka 2 emabega ngera mbasinga okitegera ngera mbasinga mu buli kimu academically, physically, philosophically, financially, biki byonna byonna. Era engeri yokka gye bayinza okunsinga ne babeera ba namba 1 nga nsibiddwa emiguwa. Era mubaleke beeyagalire mu bwa namba 1 nga nkyali ku miguwa kubanga singa enjegere zikutuka. Era president aba akomyewo. So kabafune chance mukana kaseera beeyagalire mu bwa namba 1 kiringa bogamba waliyo pere wali. Naye gwene ba media neteka mu nyonyo gamaze wakabi. I mean yes oli wakabi. Naye oli bamugulire. Embwa bagigulire. Kakati. Ebalume. Point of argument teri kwani mu gali ani mugulire. Bacha ine kipe kibatugamba. Yeah, they can. It's the point of argument. Tebalina. Gwe basajja bano nga beewadde time. And Chameleone yayagala mbuli omu. Bonna principal wa mjeyo jali bebekulu wa mjeyo jali Chameleone yajjaawo tubateeke mu pool tebakyalina kibatugamba. Bakirina. Kakati kino kankibagambe ekitu kimu. Bakirina nakwa bayimbi bafa bajaluzinga bawagisa. Nedda kifu. No bakirina by the way. Bakirina ne bamala bagula ne tubaga muyingire studio. Omanyi ebintu bino kiringanga batera okubeera ondugamba nti abali abakola ku Galaxy mujje tu meeting ku beach. Musobola bikola. Nino bikola yo leero nga bojja munywamu awo ku mwenge okulabanga wasuka waawo njagala muwe ekitiibwa kye bayita obudde. Yes, but this is passion. Go kenyini wangamba ko lumu music takadiwa. I believe these people basobola okugenda ne bakuba music. Kati olaba bwe kijja mu kuyimba with no doubt aba basajja bayimba Chameleone ayimba Bebe Cool ayimba Bobi Wine ayimba wabula okuyimba kwabwe kulina ebiba backinga. Bobi Wine is loved, Chameleone is very talented, Bebe Cool is hard working. Bonna ogenda okumaliza nga basibaganye kubanga bw'obanga oli talented ng'oli loved ate ng'oli hard working ebintu ebyo byonna bikusindika ku kintu ekyo buwanguzi. Ontegeera? Naye nyaga tukkirize kati bakuze
kubanga muziki waabwe kye baakolanga luli balina ebyabiwerekeranko byatakyasobola kukola Bebe Cool takyasobola kulinnya ku mmeeza oba otegeera Bebe Cool ayinza batakyasobola kukola bye yakolanga Chameleone ayinza okuba yakyasobola mukko kubanga ye alemye aganye okusala akagwa That's why kye tuba tubirabanga ebiswaza Chameleone kyaganye okusala akagwa era buli lunaku musiba mugamba Chameleone ekyo naawe kireke Chameleone ekyo kireke kaakati singa batuddamu okuyimba obuyimbi music nga tebakyakolako biri bye baakola kubanga tugambe baddeyo ku zero batandike upya oba otegeera kati wala ebintu beka nedda omusajja mukulu naye asusse olaba Bebe Cool yakuba limba lwazina very good song mugamba nedda omusajja omukulu wakya kyakuba ebyo so abantu audience nga tanga okukyale o conflictinga nabyo babo nabo so ekisinga obukulu kiri kimu ekisooka abavubuka b'omulembe guno mukkirize nti bali abasajja balina ekyabe kye baakola kye baakola actually role gye baplayinga mu music industry ya Uganda kiyinza okubanga Kenzo yagezezzaako okudda ku kiddako kubanga tumaze okugoba abakongo wano mu Uganda ekiddako kugenda basinkana mu award tubawangulireyo kakati ba Chameleone Bobi Wine Bebe Cool babagoba muki mu Uganda kakati mu generation eddako muyina kubasanga mu award mubakole ki mubakubireyo muyina genda manga gawe mukubireyo ebivulu kye kiddako wali twavaawo ensi yavaawo nze I've ever tried ngambeera ku Salama Road nga nakulira Namasuba kati between Salama Road ne Namasuba waliwo masajja edda twayitangamu nga tulina embwa nga tuli baana batunga tuzanyireyo munda kati mu covid ngezaako kudda mu kikola nga ndawo tebikyasoboka sajja mukulu musajja omukulu tali mu kukuwalamba nsozi yesu wadde level gy'obuuka oba ontegeera tekola ki so nze kyendowooza ekisinga obukulu kwa acknowledginga contribution yabe ku industry no then basigale nga bagicelebratinga kibula tuwa nze twakola bulungi mu ggwanga mujje I was happy lwansonga nti njagala nnyo okulaba abantu abakoze nga tebakkakkanyizibwa muntu yakajjajjo era ggwanga mujje abakugaana kkiriza obagaana bantu bannya bandimeza amalala Papalasi oyo yakoze oli